the Still Hope 2 Age Media n'emikutu emirala mwebale kubanga ate mutugoberera olunaku luno lwakutaano. Mukama tukwebasa kubanga oli mulungi, tukuliza ekitibwa n'amatendo jangu ofugero labiswe mu bulamu bwaffe namwe mutukuvu tukulembere mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omwana tusabidde. Amina era amina. Kale olunaku lero njagala tutunuulire ku engeri gy'osobola ofuukamu ekyoto kya Katonda ekitambula. Moving altar abali ku Tish TV topic twagimala. Ekyoto kya Katonda ekitambula. Simanyi olaba ekino ekiri awamu kitulema katate kino ekitambula. So mu Bwakabaka bw'ekizikiza ba agents bonna bolaba bali moving altars oba bali ebyoto ebya sitaani ebitambula. Kikyentegeeza nti okubeera ekyoto ekitambula teweetaaga nti oba olumbiddwa obanga weetaaga okuba ng'ofuna obukuumi teweetaaga gamba nti bampe eddakiika 5 bampe eddakiika 2 neetereeze nga olaba nti naku zino mu kkanisa nti omuntu afuna ekimulumbi oba embeera ng'asooka agenda mu kyaki ng'asulayo wiiki mbw'asooka agenda ajjuzibwe oba afuna amaanyi. Nti okubeera ekyoto kya Katonda ekitambula kitegeeza okubanga wonna embeera weekusanze wonna wolumbiddwa oba mweteefuteefu okuba ng'ate ogenderawo mu lutalo olw'omwoyo oba teweetaaga mbu ate amanyi kansooke nzireyo waka ngendeko mu kusaana okusiba lunaku lumu ku kyoto then nsooke ndabe ekiddako. Obeera mweteefuteefu buli ssaawa buli mbeera yonna. So ekyo ekyoto ekitambula kiba mu ggwe oba teweetaaga kumala kugenda wali wootuula oba we mubeera ku kyaki ku kyoto kati nga tunaawangula omulabe kubanga bo baasiiniko tulumba byoto bitambula. These are moving altars. Kiba nti wakusanga wonna teyeetaaga kusooka kuddayo eri jjajja maanyi awo watandikira oba ng'akola mission ze. So naffe tulina okutuuka ku ekyo ekigera omuloko olina otuuka ku ekyo ekigera nga oli kyoto kitambula. Let me hope you are understanding me. Nga oli kyoto kitambula. You don't need okusooka okuba nga ate weeteekateeka nga ever you are prepared. So ekyo kyetegeeza okuba nga oli kyoto kitegeeza. So waliwo emitendera tokera bukeezi ku makya n'ofuuka ekyoto ekitambula. There are processes. Oba waliwo emiteeko gy'oyitamu okufuuka ekyo ekyoto kyetwogerako ekitambula. Emitendera gye twagala okulaba manyi nti wona ogigoberera ogenda fuuka ekyoto ekitambula. Era ogenda fuuka kyakulwanyisa kinene eky'Obwakatonda eri omulabe Setaani. Ekisooka okusaba bulijjo. Consistent. Waliwo okusaba nekyo kye tuyita consistently. Okusaba okwo kwa bulijjo nga towola wiiki eno oli active wiiki ejja toli active. Wiiki eno osabye wanaawa buli lunaku ate wiiki ejja nodda mu dakiika 3 dakiika 10. Olina okuba nga okeepinga that constant prayer life. In fact n'okwongerangako bwongezi just upgrade oyongerengako. Ntubanga amazima Katonda kwadde ekisa osabira wanaawa ate oleme kudda wansi wa wanaawa wabula otandika okwongerangamu dakiika 10 dakiika 3 dakiika 9 okitegeera. So you keep that constant prayer life. Naye ate ekizibu tosobola kubeera kyoto kya Katonda kitambula ekiramu nga obulamu bwo obw'okusaba bufu. Nga bufu ng'omwezi guno bukyagutandika yena kusoma season 5 season 6 tozuukukangako kiro n'osaba n'omwezi ogwawedde tosabangako. Kizibu bino by'okutula ku buliri. Mukama nkwebaza olunaku olwaleero nga ngenda okwebaka Mwoyo Mutukuvu nkuuma mu Kristo Yesu n'ennyika mu ndagaano y'omusaayi gwa Amiina. Ebyo by'abakatuli kyebyo eby'okugwawo. Abamu bayimba buyimbi nasala ya Mukama waffe Kitaffe ali mu ggulu erinnya litukuzibwa Bwakabaka obujje nga yeebaka. Kati obanga you are at that level
bwebanga otuuse ku level eyo ey'okubanga osaba ebyo osobola fuuka kyoto kya Katonda kitambula. Bali ba agent babeera ku byoto byabwe bamalako ebbanga. They give an altar time. So obulamu obumwe bulina okubanga you persist, niwolabanga ebigaanyi, niwolabanga olemererwa, niwolabanga ozitowereddwa, olina okubanga olemerako kwe kufuuka ekyoto kya Katonda ekikola kyekitambula. So constant prayer helps create the atmosphere necessary for sometimes for your victory. Nti okusaba okwo okw'okubanga toddirira kuyamba okubanga kuleetawo embeera egy'okukusobozesa okufuna obuwanguzi oba okutuuka ku buwanguzi mu bulamu bwo. Ojja kusoma okuva 11:13. No, Exodus chapter 17 verse 11 to 13. Okuva 17:14-13. Osome Daniel 10:12. Osome n'ebikola by'abatume 12:4-6. Ensonga y'okubiri, the body, omubiri nakyo kikulu nnyo kubanga n'abali abakozi ba Setaani abafuuka ebyoto ebitambula. Ebyoto ebitambula ebya Setaani tebitambulira mu miti. Nabyo byetaagayo omubiri, ezo ogw'ekisolo, ogw'ekinyonyi oba ogw'omuntu. Kakati naawe okufuuka ekyoto kya Katonda ekitambula era olina okufunayo omubiri. Naye bali Setaani nti emibiri gyateekamu ebyoto bye gibeera corrupted oba bamaze ogyonoona. Kati ate kiri eno ate kyanjawulo nti omubiri gw'otaddemu oba Katonda mwana ateeka ekyoto kye gulina okuba nga guli pure, nga guli sanctified, guli purified, nga gusaanidde gutukudde oba nga gukkirizibwa mu maaso ga Katonda. So kati ekizibu kye tulina nti lwaki tulemereddwa okufuuka ebyoto bya Katonda, buli lunaku buli saawa we pollute, twonoona emibiri gya Katonda. Buli saawa tugyonoona, we pollute it with different kind of things. Immorality, ennyambala, okwogera, entambula, okitegeera, engoye zetwamba zetugula, styles zevi zetukola. So kituuka nga omubiri gwe tegusobola kubeera mu kyoto kya Katonda kubanga bye gwambala nga tebisobola kubanga bikwatagana n'omwoyo wa Katonda. So nga tunaabeera ekyoto ekiramu ekitambula, omubiri gwaffe kintu kikulu nnyo kye tulina okuba nga tetulowoozako. Wala ne Bayibuli egamba bwe tokimanyi nti omubiri gwe yeekalo ya Katonda, omwoyo omutukuvu mwatuula. So your body is a temple of the Holy Spirit. So meaning omwoyo omutukuvu waba atudde mu ggwe, kitegeeza ekyo kyoto kya Katonda kyennyini kiwedde emirimu. So omubiri kintu kikulu nnyo. Abaluumi 12:1 nja gisoma. Ekintu ekyokusatu, tulina okuba nga tuyamba abali mu bwetaavu. No point abalokole tebagenda gyagala naye nga it's true. Tulina okuyamba abali mu bwetaavu. How? Bano abakozi ba Setaani oba agent ba Setaani bakozeseza nnyo opportunity ey'okuyamba ne bawamba abantu bangi. They have used big major opportunities. Wakitegedde? Opportunities ennyingi ze bakozeseza. Tulina ministries nnamba nga zo zigenda ku ma university nisasula abaana tuition naye nga zibawambirayo. Kakati enjiri ey'okwogera obwogezi tekyakola. Ogenda ogamba Yesu alokolera awo omuntu yasuze enjala nnaku 2 naye ng'olinamu emitwalo 10 otambula nagyo nga muwaayo wadde 10,000, 12,000 agule ekikomando. Enjiri ye eyinza okuba nga nnungi naye ate eyinza obutamuvinga muntu oyo mangu okukkiriza Kristo. Kati bano beegenti ba Setaani batambula n'ebikolwa, beefuula nnyo abayamba, beefuula nnyo abeekisa,
beefula nnyo abasaasira, beefula nnyo abalumirirwa, beefula nnyo abaagaliza, naye ng'ate be babi ddala. So ebyo bye babanga abakuwa abakuyamba byennyini bye bigenda okuba nga bikudistroyinga n'okusaanyawo obulamu bwo. So kanaffe tunaabeera ekyoto kya Katonda ekiramu ekitambula, tulina okuba nga Mukama wakuluŋŋamiza oba weetaagisa okuyamba, yamba. Wali abamu ng'alaba ekintu kiri agenti naye ate mbw aligenda ku lusozi ennaku 3 amala okusaba n'okusiiba, bw'asooka akomewo alabe oba omuntu ono amuwa ssente agende mu ddwaliro, ojja kudda nga yabamuzika dda n'okuvunda yavunda. So ebimu byetaaga mwoyo wa Katonda, si byakumala kugenda ku nsozi n'odda eyo sitaani ate n'akulimbira eyo, olina okudda nga bintu birala nnyo. So ebikola by'abatume 3 paka 4 ojja kusoma Colonius oba Colonelio, oyo omusajja yali omusirikale, kama yamugamba okugaba kwo n'okusaba kwo akutuuse mu maaso ga Katonda. Ekyokuna time, obudde. Ng'onoobeera ekyoto ekitambula olina okukeepinga time ever. Nze nabiraba eno mu Bwakabaka bwa Katonda wetwonoonera obudde. Here we waste time. Omuntu muga conference ya saa etandika saa 3 ekoma saa 12, omuntu najja 9 oba najja saa 7 kulya, era amala okulya nogamba church service etandika saa 2 nekoma saa 5, omuntu najja 4, omuntu najja 4 kitundu. Okitegedde? Kakati nga tunaabeera ekyoto kya Katonda ekiramu ekitambula, obudde ekintu kikulu nnyo. Time matters to God. Obudde bwe wali baze mu maaso ga Katonda oli ku WhatsApp, obudde bwe wali baze mu maaso ga Katonda oli ku TV. So TV, WhatsApp, pate bikyebyo bituta obudde. So kizibu okubeera ebyoto bya Katonda ebitambula, kubanga obudde bwaffe waliwo ebintu bingi ebibulidde. Very hard to become an altar of God. Oshega? So olina okuba nga obudde Bible egamba redeem the time, kubanga days are evil. Kakati sitaani awo watulemesereza. Obudde bwe twali maze ne Katonda yabulya, yaleeta ebintuntu ebibutwala. Kakati Katonda tetukyamuwa budde. N'ekimu eky'ekumi eky'obudde limitero olina okkiwa 2.4 hours, saawa 2 buli lunaku za Mukama. Nazo tokyazimuwa, wazirya, waliwo ekyazitwala. Kakati ng'ogamba yabafuuka kyoto kya Katonda nga na justice n'ezizze nazo baziridde. Naye bali ba agenti tebalina kye balowooza mu bulamu bwabwe, balina ekintu ekikolera Mukama waabwe kutwala bangi mu geena. Teri kirala ekyo kye balowooza kyokka. Naye kati ffe banaha emitawaana gy'ensi gitutwala, landlord akuli bubi, amabanja gakuli mu bulago, school fees, renti, ogenda okukomekereza nga bannaayo olinazo okuka 11 webake 6. Kati ng'obudde bwennyini obubeera ne Katonda tobulina kyoba nti agent wajja mu bulamu bw'ayisa mu jjenje kkalu agenda okusanga wenna toliimu kantu konna. Matayo 26 ojja gisoma kuva ku 36 paka ku 46, then osome Mark 14 32 paka ku 42. Mark ye Marko, Matthew ye Matayo. Point eyokutaano gyenjaga otegeere praise and worship. Ekyoto kya Katonda ekiramu kirina okuba nga kijjuddeko ettendo n'okusinza Katonda. Olina okuba nga oli kyoto ekitambula, naye nga mu kutambula muggwe munda okusinza n'okutenza Katonda tekuggwaawo. N'oba olya mmere, n'oba oli mu ofiisi yo, n'oba oli mu takisi, abantu bamanyi nti okusinza Katonda n'okutenza kwe kwata akazindaalo Yesu olina n'oganira abantu nedda. So okubeera wano nga ndi mu Bayibuli yange okukusinza Mukama namutendereza okuyita mu kigambo kye. So kubanga ndi mu takisi n'entandika ofumitiriza obulungi bwa Katonda gyakujje, byakuwonyeza, ekisa kyakulaze, okitegeera. Nobanga every time oli woobeera mind yo eri worshiping God.
abantu bobeera nabo tobeera mu bibuuzibuuzi bya ku kyalo togeza kuteeka mu lugambo lwa kisiru manyi ekizibu ky'abalokole tulina ekintu kimu ate ekyo kigenda kuba nga ate kitaani akikozeseza twagala okulwanirako bannaffe entalo wetutaave kunwanira entalo gundi oyo muwala nanyambaako tewali tugenda tewali kakati nze mpala n'omuntu nze manyi gye mwava. Do I know you the cause of your problems? Saagala kweyingiza mu ntalo oba yakukola bubi musabire. Look for ways how you can engage this person. Naye nze onteke mu lutalo gundi ya muwalana nange nyamba kuba goli mukwano gwange tobeera naye toyogera naye biki ayo tebijja kukola nze wange tebikola de wange tebikola nze siwalanirako omuntu bino byampalanirako. I don't do that. I don't. So ekizibu kye tulina mu mubiri gwa Kristo mpalanirako asusse mu kanisa endiga ziwalanirako abasumba. Abasumba balina entalo zaabwe ze mweyingizamu ze mutaasobole kati tomala gayingira. So buli obeera essimu yo lekebere ng'esinza Mukama, ekisenge ekyo kibeere nga kisinza Mukama, ennyambala ebeere ng'esinza Mukama, ebigambo bibeere nga bisinza Mukama, then ogenda fuuka ekyoto kya Katonda ekiramu ekitambula. Abaebbulaniya 10:15 ojja gisoma ne Yokaana 4:23-24. Ekyomukaaga fasting okusiiba kirina okuba kitondotondo ku bulamu. Surprisingly waliwo ebintu byetwogera nga biyinza okuba nga biringa comedy kubanga ewa Setaani baba basiiba omwezi ogwokubiri ne basiiba ogwokusatu baba basiibye ogwokuna ne bayingana emyezi 6 basiiba naye ffe tulya buli mwaka ku mwaka naye nga ate kyekigaana okusiiba kawunga ke kakugaana kawunga ne mukene bye bikulemesa okusiiba. So nga tunaabeera ebyoto oba ekyoto kya Katonda ekiramu ekikankanya omulabe Setaani emmere tulina okuba nga ate tugyesonyiwako for a certain period. Otherwise ogenda kuoperatingira nnyo mu mubiri guno omubiri waliwo olina okugusirisa guno omubiri gwogera gwogera batandisa okuwa komandi tebuziba nga wagudde dda kati waliwo tulina okugusirisa. Sometimes lwaki tetukyawulize okuva eri Katonda abamu tetukyaloota abamu tubyerabira okitegeera nti spiritually tuli very tuli heavy tetusobola. So guno omubiri gukuleetera okubeera heavy spiritually ng'olina okuguba nga ogulimitinga n'oguma ebintu ebimu so that you may become quickened. Matthew chapter 17:21 ojja gisoma. Lastly tugenda kwogera ku thanksgiving, okwebaza Mukama mu buli mbeera yonna. Biiti akuwadde biiti takuwadde, biiti oyita mu buzibu biiti toyitamu. So mu buli mbeera yonna you must give thanks unto the Lord. N'okuba nga webaza Mukama. Ba agent b'ekizikiza bwe batyo bakola oba agenda nakola mission ne bamukubirayo oba akubye ye Eva omutima gwe gwonna guba gusinza Mukama. Manya Mukama waabwe guba gusinza Mukama waabwe Setaani. So naffe tulina okuba nga ate ekyo kye tuli abaana ba Katonda. Dawudi agamba nti meme yange sinza Mukama na mu byonna ebiri mu nze sinza erinnya lye. Katonda tumusinza ina byatukoledde waba akuwadde visa akuwadde omulimu akuwadde obufumbo apenzere nti that's when you become so happy and you thank him always. Naye ebintu nga biganya atawo omuyombesa toli fair bintu bingi. So ekyoto kya Katonda ekitambula ever kiba kimwebaza. Thanking the Lord. 1 Thessalonians chapter 5:16-18. Then Psalms chapter 103:1-4. Abathessalonike ekisooka 5:16-18 ate ne Zaburi 13 olusooka paka ku lwokuna. Gye mitendera egimu gy'osobola oyitamu okufuuka ekyoto kya Katonda ekitambula. Tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri atulabe emitendera emirala
gye tusobola okuba nga ate tuyitamu ne tufuuka ekyoto kya Katonda ekiramu ekitambula. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, atukuddiza ekitiibwa n'olunaku olwaleero. Mukama tulukukwasizza era tuluwonga mu ndagaano y'omusaayi gwo. Mukama kulembera abantu abo nga bagenda okukola n'abavaayo. Mukama abalwadde obasumulule mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Otuggule amaaso gaffe ag'omwoyo tusobole okulaba ate n'okutegeera engeri gye tuyinza okuba nga ate tutambula mu lugendo luno olw'obulokozi. Mwoyo Mutukuvu nga yatukulembedde. Amiina era amiina. Kale bagaliza olunaku olwokutaano olujjudde ekisa kya Katonda n'omukisa gwa Katonda n'ebyamagero ebivudde eri Katonda. Tusisinkane olunaku lujja kuba lwa 6 n'ekitundu kyaffe ekyokubiri, engeri gye tulina okubeeramu ate ebyoto bya Katonda ebiramu ate ebitambula. Tofaayo, yinza okuba nga ekyo kyazikira naye ate Mukama waali kasitona ateeka ebintu bino mu nkola ekijja kubeera deactivated ate kiddemu kisobole okuba nga kyopaletingira mu rimu ey'obuyinza bwa Katonda. Shalom.